Thank you for watching. Thanks for subscribing. The gentleman you seeing there, he is a man of Ruhembo Gwenjira. You know what? Hey, by the way, the man came from nowhere. Yatugamba anti mbuye Ruhembo Gwenjira. That means I think you know the guy I'm talking about. Now it's myself 256, and of course it's a source of entertainment news. Probably today we have a gentleman is a gospel artist. Leaving alone that issue, beba na abana bakuba bombardia nga yakabuka mu bbanga bwati n'agikubirawo. Kati gwe yagala okumanya bagikuba batya, bw'aba yagala gikuba agiwa bbanga ki ye bomu. Bannange bomu zikivukidde bomu. Omuntu akyatambula mu mmotoka olinya taxi n'olaba ekiveera mu kkubo n'ogamba wanneeno bomu gy'olwo gye twalabye munange baasanzeemu biwomu egambo nange ndi mitinge ne baasanzeemu bupampa biki. Okay, now my gentleman, how are you? I'm good, sir. Happy to see you. Thank you. Good. Abantu sijja kwogera nnyo oluzungu abanyina lwo luzibu nnyo naddala ng'osanze bambega ojja kwogera oluzungu era omalirize ng'ogenzeewa. Now asooka oyanje ku bantu. Nsanyuse okubasanga abatulaba era abatuwulira 256. Yeah, my celeb 256. My celeb 256. Yeah. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Nkwebaza nnyo okunkyaza. Guno omwaganya gompadde ngweyanze era mukulu nnyo nnyini ddala. Amanya yenze talemwa Benjamin. Omusheshe. Twateera embundu. Sajja ba muzeeyi. Now katunyumye about music probably. Yes, we do always talk about entertainment news, and of course waliwo ebintu byendabye naye sibitegeera naye kale nabyo tuyinza obituukako ebyo ne tubyogerako. Then waliwo abamu abayimbi betusanze nga yali muyimbi wa gospel ale kati akola mirimo guno asiika chapati ali mu manda ali luddawa byonna njagala tusoke tukube ekifaananyi kya music as a gospel artist leaving on that issue ng'olina ebirala byokola abantu kabategere Benjamin yani. Okay. Briefly sitera kubeera muntu eyogerako nnyo bingi naye era nkimanyi temweyogerako nnyo bitono nnyo byenyiza okwogerako. Briefly kunze ndi mwana mu Nyankole mu Kiga. Abambatya Nyankole mu Kiga though nga nkulidde wano mu Buganda. Ng'aboogera omufalasi omufaliso kati eŋŋaali ebiseera biri eby'emabega kyali kizibu ogyogera naye kati mugyogera kati tugyogerera ddala mutumazeeko eminebe basajja mmwe. Benjamin nina abazadde sitwagala background y'abazadde. Benjamin yani yennyini nga ggwe. Nze ndi musajja mulokole yani. Yes. Ate ndi muwandiisi wa nnyimba. Wandiika ennyimba gwe wawandiikira Kaye Wisdom ne gundi ne President Laneki naye abo simanyi bakikola batya okwewa obukulembeze naye tebeewa obukulembeze. Abaami abo bayimbi. President Laneki president w'abayimbi. Mbiwulira naye obiwulira tobikkiriza. Sibikkiriza lwa nsonga mbadde ndowooza nti omuntu okubeera president w'abalimi ateekeddwa okubeera nga mulimi. Laneki muyimbi. Laneki yakubakubayo okuhiitawo ne zikwata. Akyazizza abayimbi bangi nnyo ayambyeko abayimbi okulaakulanya abawadde akawunga bijanjaalo mu COVID. Bikoze omanyi waliwo ekintu ekitali kirungi. Omuntu bw'alowooza nti yandyetaze okuyingira mu field kati ng'atandika okukola ebintu bya kamera. Ng'ajja kamera emabega ng'abantu babadde tebamumanyi. So sijja kuwakanya nnyo bintu bye bakola okujja okwesimbawo era ne bayitamu. Ekitegeeza bano abaana okufuuka kye bali bakozesa nnyo kamera n'obulimba. Kamera zikoze of course waliwo ebintu ebimu ebyongerwamu. Okay. Kakasa nti byonna biba bya bulimba. Mulimu ebyongerwamu.
kale bwe kiba nti bwe kityo bwe babanga bashirowooza nti basobola okuba abakulembeze kati bakole ebintu tubirabe. Now into music industry bw'okwata Kaye Wisdom sawa ne president w'abayimbi president Lanek agamba naye president w'abayimbi tulinayo Ronnie Evans agamba naye ayina ekibiina ekiki tulinayo Yunaga ey'omwami Wamala ebyo ebibiina byonna tulina abensi balina UMA then balina ne federation ene ya Chameleon gye yatandikawo ekulira ebibiina byonna katulina Dr. Linus producer naye ina federation enatulira bagenda kulonda ebyo byonna nga tubyogerako into music kigattawo ki era kigiyamba kinga music industry eya gospel ekisookera ddala bw'owulira ebibiina ebyo nga bijjawo kiba kitegeeza nti music agenda akula kubanga music bw'aba akyali muto nga music kugamba ng'akyali awo tebasobola kulowooza ku bibiina eyo ddala erisooka njagala tulyebalize Katonda nti music agenda akola ki akula wabula kye mbadde njagala okwongerako ku nsonga eyo y'emu nti ebibiina ebingi oluusi tebikola ki tebijja kutuyamba ge mazima. Nze mbadde nsaba abakulu bano bwe baba nga basobola okujja ne bagatta eddoboozi ne bakkaanya kubanga kati ffe nga mu gospel music ate enjawulo gye tulina ku secular music nti ffe ate tuli ba mu nnyumba emu ffenna tukkiririza mu kintu kyekimu Yesu Kristo ffe gospel music kati tujje mu bwasseruganda obwo tukole ekibiina nga kiri kimu tutuule wansi tukkiriziganye ng'abantu ab'ennyumba emu then tukole ekintu ekikola ekigenda maaso tukole ekibiina eki kimu kisoboka okubeera n'ekibiina kimu ndaba nga kizibu nnyo olwala ab'ensi kikyaganye anti ab'ensi bo kisobola obbalema naife ino tukisobola ffe tukisobola kubanga ffe tuli bwe tugamba nti abakristaayo ekigambo obukristaayo kitegeeza Christ is we have the attitude of Christ of togetherness so ffe tukisobola ekyo kati eddoboozi lyengattako mbagamba nti Kaye ne banne tujje wamu tukole ekibiina kimu awo ne resources zijja kubeera consolidated nga tusobola okukolamu ekintu ekituzimba. Kaye Wisdom aje yegatte ne Lanek president kisookera ddala omuliro tegwake mu gospel industry gujja kwaka mu bulungi nga gwaka mu bulungi naye ate ndowooza singa n'abasumba mwebali mu kintu kino abasumba bayambye batya gospel industry okusituka abasumba bandibadde mu kintu kino by the way abasumba baffe tubadde tubasaba nti gospel music muleme mulabanga just music eno njiri si business mu gospel si business kati ekigambo business ekyo kigazi asobola kubeera business in one way or another kubanga kintu ekikufuula busy naye ate it is not money oriented it is service oriented so tusaba abasumba mutwegatteko mu kintu kino mukibeeremu mukyagale musupportinga abayimbi bano ate bwe kiba kisoboka tufune ne representatives mu bibiina bino tubeemu ne representatives nga basumba kubanga omulimu gw'omusumba kuleeta abantu wamu abantu bano buli bwe bajja ewamu kiba kitegeeza omulimu ogenda okolebwa gujja kuba mulungi so abasumba tubeetaagamu nabo naye ng'olaba babaddemu mu kintu kino abamu omanyi kibi nnyo okugamba ekintu okukigeneralizinga n'ogamba nti tebabaddeemu naye abamu babaddemu kubanga tulinamu abasumba abatukozemu omulimu ogw'amaanyi oluusi ne babawagira mu bivulu byammwe ne babawa ku magezi counseling batugamba nti bagamba Mukama yeebazibwe ne bagamba munange batulabira abeeka webala okuweereza bikyaliyo abamu babikola naye ng'ate si birungi kubanga obuweereza buno nga bw'olaba nti omusumba bayibuli egamba nti omusumba anaabeerangawo ku lw'ekimu eky'ekkumi ekyo kye tumuwa n'ebiweebwayo kubanga y'empeera yaabwe so nammwe babawe ekimu eky'ekkumi si ngeri ya kimu kyakkumi naye nti olw'okuba nti omuntu ku mulimu kwakola kwateekeddwa okulya waliyo ekyo ekintu basic needs kubanga omwana tajja kujja akuyimbire addeyo ng'atambuza bigere those basic needs tetusaba ssente naye waliwo ebintu bye bayita basic needs nti omuntu tasobola kutambula nga tayambadde engoye kati ekyo kye tugamba eyo ebeera ntegeregana wakati w'omusumba n'omuyimbi kubanga mulimu gwa Katonda ate ffenna tuba twagala gule ki so finally tugambe nti Lanek
ne president Naneki then ne Kaye Wisdom n'abalala begatte bakole ekibiina kye kimu nga abooluganda mu nnyumba emu eya Kristo.